Ensala y'omulamuzi Gidudu Lawrence ng'esomeddwa akulira abalamuzi abatte Masaka Samuel Munobe eragidde akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okutegeka okulonda okujja. The election was rigged at the Tale Center. It has to be repeated to restore the integrity of the electoral process. I'm constrained to set aside the election as I hereby do and order fresh elections for LC5 chairperson, Kalungu District. The petitioner shall have the costs. You are at liberty, if you agree, to appeal the judgment. Munadipi Musoke yali asabye kkooti emulangirire bulambalamba nga ssentebe omujja awatali kuddamu kulonda kubanga obujulizi bwonna bwaliwo nga bweraga nkukunala nti okulonda kwali mu vulugu atayogerekeka. Kibadde kye nasaba kkooti nti egatte obululu eyawula obululu bwe babba ennangiriro naye mba siri satisfied okuŋŋamba munzire mu kalulu nga ate nakola ki nga nawangula. Kyokka omubaka wa Kalungu West Joseph Sewungu agamba nti kikafuuwa okuddamu okulonda kubanga emitendera egyali gyetaagisa kkooti okulangirira Musoke obulambalamba ku bwa ssentebe oludda oluwaabi lwatuukiriza byonna wabula akakiiko k'ebyokulonda ne kebulankanyanga buli kadde. Abalonzi tebafanga, abalonzi be bali bwe tuba kukaddamu era tuwangula ne bwe tukaddamu naye lwaki yonna senze muwa omusolo nga n'ekyuma kya kansa kiganya oggulibwa. Bagu takyali kyamaani w'e Kalungu ekyo kimu era talinnyayo n'emmotoka agizeeyo yali agikubye n'ettinti yeekweka abantu kati ekiddako tuddayo mu kooti gamba nti ako temwasazeewo saba omulamuzi kogambye tukasaba okariviewing yeteeka akariviewing kubanga tetuyinza kudda mu Kalungu obujulizi bwonna bweraze olwokuba bagongedde kyotwala okusuubi kubanga okuba nti tufunyeeyo akasanyusa akatono naye ate ffe twanona buwanguzi kubanga tetusabanga ku by-election ate nga n'obubbi bweyolesa tetuyinza kwonoona sente z'amu wa musolo nga n'omubbi tumulabye. Kooti etegedde nti omubbi yabba era neeraga nti kituufu oli yabba so bali batulangira bulangirizi butereevu ne tugenda butereevu mu buyinza bwaffe. Ate y'omubaka omukyalo wa Kalungu Aisha Sekindi era nga munna NRM awera nti okufa n'obutanyaggwa si baakufiirwa kifo kino nti era balina okulaba ekifo ekyo nga bakyeddiza. Kati tukaddemu NRM tukaddemu bajja egombolola y'ewaffe teriyo waddipi agirinyamu. Bo bannaddipi ababadde mu kkooti ng'omulamuzi aw'ensala bajaaniriza nnyo kyokka ne bagikubamu ebituli olw'obutalangirira muntu waabwe ku buwanguzi nga bwe yali asabye. Eggulire lino likusakiddwa Ali Mambule ku lwa WBS TV e Masaka. Kyawenderye tuddamu kulonda agabbi.